Yes, Fadi TV yujimbaniza isawa zino ngena kusaba subscribing atompere video eno kalike bagita Fadi TV yujimbana amawulire gabasiripu agabagatambula ku social media ngena kubasaba subscribing ate musigalenga mujje kumideko abali e Canada abali e Saudi Arabia mbatumideko era mbebaza magamba nti muri big nnyo okubanga mugiberako bagita Fadi TV yuji subscribe onyigende kale atusigalenga ogi following amawulire mbanago mbane updates eza buli lunaku buli kade buli sawa mulaikinge ate mu commenting sigala ngoje kumideko ate onyige nekade subscribe ate sigalenga ogi following bagita Fadi TV uji Rema Namakula munange waliwo ekifaananyi kitambuzibwa ku social media ekifaananyi nga bw'okirengira ku social media nga kiraga nti Rema Namakula ne Eddy Kenzo kosa Dr. Hamza nga ba meeting ne banange akiri ku social media munange ekifaananyi kitambuzibwa nnyo ku social media ku mukuto gwa Facebook abaana bakiwadde likes zitabangawo bakiwadde likes ziri empitirivu okuzaama anti kiraga Eddy Kenzo ng'alinganga asaze mu sofa Hamza yatudde wali ku bbali Rema Namakula ayimiridde era ekifaananyi kino kibadde kiraga nti Eddy Kenzo ye boss abaana bano engeri gye bakikozeemu wali ku mukuto gwa Facebook abasinga bakomentinga nga balaga nti Eddy Kenzo ali waggulu nnyo owa Dr. Hamza abasinga bagamba nti Dr. Hamza engeri gyenyigiriza akatebe eraga omusajja omunaku omuzibu era abasinga bagamba nti Eddy Kenzo era asigala yasinga kuba engeri gy'asazeemu mu ntebe ye ya sofa olemwa naye ng'abaana ku social media batambuza ekifaananyi kino bakyagadde nnyo ali abatiimu Eddy Kenzo wali ku mukuto ogwa Facebook bakitambuza byansusu ngambye basinze okuba nga bakisharinga olw'ensonga nti munange kikutte ku muntu waabwe bossi waabwe kugamba Eddy Kenzo ngo bafudde bossi bagamba nti Eddy Kenzo ye bossi kubanga yatudde mu sofa Hamza yingiza wali ebbali ku butebe buneeno kuno obutebe obutono obw'okubbali awo buno obwenkata buno bagamba nti Dr. Hamza ye obwasobola okutwako era abanene bagamba ku social media abaana nti era abanene be basinga okuba kugamba abanene be balina okutuula mu ntebe ennene ate era be balina okuba nga be basinga okuba nga batudde bulungi ku social media nenga Hamza kibamukola ku mukutu ogwa Facebook bagamba nti Rema Namakula wakola nsobi okubanga olekawo Eddy Kenzo kwandoza ba Eddy Kenzo ebinene kati byatuukako batimu Eddy Kenzo bagamba nti Rema Namakula ojja kuddolimba ojja kudda ewa Eddy Kenzo batimu Eddy Kenzo boy bagamba ndozo olengiraawo Hamza ndozo omulengera ndozo omulengera kiraga nti Eddy Kenzo amusingira wala bagita Fadi TV uji mbagala nnyo era mbebaza mbagamba nti muri big nnyo bino gye musinza okanga mugi followinga abasinza mu United States of America n'abasinzira wali mu ggwanga lyattu erya Uganda abasinzira Saudi Arabia abasinzira Jordan kusana abasinza mu ggwanga lya Bahrain kusana Oman mbagala nnyo era mbagamba nti muri big nnyo abali mu America mwe mbagala byansuso baba musubscribing n'abali e Canada namwe mbatumiddeko abali e Uganda namwe mbatumiddeko musubscribing ate munyigene kali nsonga za Eddy Kenzo bagamba nti Hamza Eddy Kenzo akyamusingira wala ekifaananyi kino abaana bakikoze mu ngeri y'ensufu nga bagamba kisaana mu ngeri eno naddala batiimu Eddy Kenzo bagamba nti eno y'engeri ensufu ekirina okubeera mu kubanga kiragenda nti Eddy Kenzo ye boss atudde mu sofa Hamza yenyigiriza wali ku bbali yena yeewombese Eddy Kenzo atudde asazeeko Rema Namakula asitusa ayimiridde ayimiridde mu nnume bbiri abaana bagambye nti Rema Namakula yabadde ayimiridde mu nnume bbiri musubscribing mbagala nnyo era mbagala byansuzo mulayikinge kifuuse ekifaananyi ku mukoto gwa Facebook kifuuse ekifaananyi ekya Hamza Rema Namakula ku Eddy Kenzo mubere bulungi mwera